banyinyiza ku boda motoka yakugira leta mimu nisiwa aliwo n'ensonga etujigiza kati poliisi nayo tulabira ddala ng'erina obunafu kuba tugiwaabidde waliwo ebifo ebatayagala ate ffe abakulembeze kukwata ku muvuzi wa bodaboda n'omu kati ebifo nga Bank of Uganda Kampala Road awo nawonna ne ku City Square jangu ne ku Mini Price aba bodaboda bapakingira ddala mu kubo makati kyokka poliisi eri awo CPS eri awo neiba waabwe ku Mini Price wano eno poliisi eri awo ku Mini Price poliisi etuuka n'ekiseera ne wabeerawo abantu abakuŋŋaanya ssente awo mu abo abantu bapakinge mu kubo nga poliisi eri awo eraba ate ffe abakulembeze bwe tubakwatako ate poliisi ng'egamba si buvunaanyizibwa bwaffe kati ekituufu kyekiriwa tugambe nti abo abantu poliisi ebakkiriza okupakinga mu kkubo awo wakati bw'ojja ku Bank of Uganda waliwo abapoliisi waliwo baasikaali waliwo n'abantu sekinombe tutamanyi naffe nga bakulembeze ababeerawo nga basolooza baboda okupakinga mu kkubo kati obwo bunafu bwa poliisi kuba ffe nga bakulembeze abantu abo twabagobawo dda poliisi tetukkiriza kubakwatako so tusaba poliisi etuyamba abantu abo ebajjewo ekirala reflector twaleeta reflector ez'omulimu oba uniform ez'omulimu ne minisitule y'ebyentambula eganya okugazeetinga uniform yaffe nabo tetumanyi kye tuliko na kigendera kiki baliko kati ffe nga abakulembeze twewaddeyo ne tuteekawo ebintu ebyenjawulo okulaba nga tutereeza omulimu n'ebitongole bya gavumenti ebimu bituleetinze down tuli helpless kibalina okutukolera baganya okukikola so nga ate ffe nga bannannyini mulimu twewaayo dda omulimu gwaffe gutereere twambale uniform buli division singa bannaffe tebabakwata ebitongole bingi birirwedde okutuwa uniform ezo ku bwereere ne minisitule eganya okuzigazeetinga